Bro, the devil now. Because the more you get organized, the more easy what will become is okay. If you're disorganized, now these ones, these are all yours. They're all known. Come with us. We are going to join you shortly. Yeah. There is a president, a president, vice president. Kamya aliwa. Kamya va kusapia si. There is a president, a president, vice president. Akako wakati bakajemu nakazamwe edda yaki akigeze agifunye
You come and take it from this side. You go and Thank you. Handshake. Uganda. Nyo okwaniriza omumyuka wa pulezidenti ne baminisita. Abaakalondebwa mu bifo ebijja ng'owekitiibwa omumyuka wa pulezidenti nga Honorable Namere n'abana abalala abapya nga Honorable Migadde omwami w'omwami omwana w'omwami naye n'abalala abazzeemu okulondebwa tubakulisa nnyo. Teri mukulu butava eri Katonda. Awo nno tubaagaliza obuweereza obulungi mubale ebibala. Bwe mubala ebibala mu bifo mumuteereddwa ffenna tujja kuganyulwa nga bannayuganda. Naawe ssebo omubaka wa pulezidenti mu Buganda naawe kuyoza ki okyali mugole mu kifo ekyo. Tuli beetegefu okukolagana ne gavumenti okulaba nti omuntu wa bulijjo aganyulwa mu kisaawe eky'ebyobulamu. Omanyi bulungi Kabaka ye munyenye mu kulwanyisa Mukenenya. Era tukolagana ne minisitule y'ebyobulamu okulwanyisa omusujja gw'ensiri, okulwanyisa obujama, okulwanyisa akafuba. Abantu bafunamu ku ludda olw'ebyenjigiriza, ku ludda olw'ebyobulimi, obutonde bw'ensi, obwegassi. Awo wonna tusobole ddala bulungi okukolagana ne gavumenti abantu baffe ne baganyulwa. Nga bwe mumanyi Ssaabasajja Kabaka atuuka ku muntu asookerwako ng'ayita mu baami be. Awo nno gavumenti bwe balina enteekateeka ez'enjawulo eziyamba abantu naye tukolagana n'Obwakabaka enteekateeka ezijja zituusa bulungi mu bantu abantu bafunemu. Honorable Babalanda agambye tinandibadde tukola emirimu egy'enjawulo olw'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo naye abantu betuweereza be bamu ate nga mutuufu. N'olwekyo bwe tuba ne puroguramu ezivudde mu gavumenti ne tuzituusa mu bantu ne bafunamu, nze sikiinaako obuzibu ne bannange bano era ne Ssaabasajja Kabaka kimusanyusa nnyo. Nasanyuka bwe nawulira nga pulezidenti asuubiza okulwanyisa obuli bw'enguzi mu kisanja kino. Obuli bw'enguzi bukonzibizza nnyo enkulaakulana ya Uganda. Abantu bawa ssente ne bazirya, abalala babawa emirimu ne batagituukiriza. Kaakati abalimu okukola enguudo tugambe balemeddwa lwa buli bwanguzi n'ebirala bingi bye mulaba eyo. Oba bagambye kuzimba amalwaliro ne bazimba obusitoowa, kikola bubi nnyo. Naye nyabo omumyuka wa pulezidenti bw'oba olwanyisa obuli bw'enguzi osookera ku banene. Abanene kasita osookera ku banene ne babakola ne babakuba engolo ne babaminyola omukono, bano abatono bajja kutya. Bwe kiri era ffe wano mu Bwakabaka situgumiikiriza omuntu azanyirazanyira mu ssente za Kabaka. Bwe tukumanya wadde obbi akakalaamu tukunyola mukono, kyetegeeza mu ekyo tukubonereza, tetukukiriza kubeerawo ng'oyinaayina. Kaakati nsaba nnyabo omumyuka wa pulezidenti ne baminisita muyambe pulezidenti kino kituukirire. Kasita enguzi eneekwatibwako Uganda ejja kukulira ku misinde miyitirivu. Abantu babba ssente ne bazimba amayumba ne bakola batya, abalala babba ssente n'avuga emmotoka ya kawumbi buwumbi bubiri, motoka bumotoka, naye okumanya akawumbi kyekakola. Nyabo vice president n'omalomba akawumbi ka ssente nkatwale mu balimi b'emmwanyi, oyinza okwewuunya kubanga katuukayo. N'ensonga gyensaba mutegeeze Oweekitiibwa Pulezidenti yakutereeza byatambula ebyolukale mu bibuga naddala mu Kampala. Bwe banaleeta bamusiga nsimbi, omuntu yajja okukyala wano yali ava Bungereza, baali bamugambye muzungu ng'agenda kulaba ebizinga by'essese.
yava Gatwick okutuuka Entebbe essaawa 8 ate okuva Entebbe okutuuka Bukakkata essaawa endala 8. This is a true story. Okuva London okutuuka Entebbe ssaawa 8, okuva Entebbe okutuuka Bukakkata ssaawa 8. Kubanga yatuukaawo n'ayitaawo ate bamuyise eno Kibuye okutuukaawo bayitaawo bati Ekyengera okutuuka Buddo tebiro kati zitambula. Yasanga n'ekigiri kigenze yazaako ekigiri kimulese ate ne bamuzza Masaka mu woteeri yagenda nkeera. Kale mulaba omuntu oyo anadda mu Uganda sirowooza. Kale ensonga eyo nkulu nnyo ekyenkanidde awo naye n'embibi bulala ate si nzibu nnyo era nkakasa Namakula bw'anaaba atudde ne President n'abakulu bano ne bagaa nti ensonga tukikoleko eggwe ejja kutereera. I welcome you very much, Your Excellency. Firstly, His Excellency the President told me that I should say to you, Wachitiwa, that he is embracing this dialogue. He is interested in taking this dialogue further and personally getting involved. And he asked me to tell you, Wachitiwa, that you arrange all the chiefs of Uganda, prepare them so that you can have an interaction with them when they are ready. Lead them to him. The coordinator engineer Sewava and I stand ready to be good messengers when that composition of the team of leaders is ready to meet His Excellency the President. We shall relay the message to him, and then he will be given the appointment and the venue of that meeting. In so doing, His Excellency the President would like to directly participate in this dialogue. The second point is Wachitiwa, His Excellency the President asked me to also announce that after he meets the chiefs of Uganda, he will again appoint another special day where he will meet all the cultural leaders of Uganda at the level of kings, all the kings or cultural leaders of institutions across the country, to discuss the future of our country, to discuss how to take further the vision of NRM, and to discuss how to work together as leaders for the betterment of all the people of Uganda. Wachitiwa, those are the points that he asked me to mention in this meeting. All the communication that has come from Wachitiwa, we shall relay to His Excellency the President, reminding him about the fight against corruption and the public transport in our country, specifically here in the city, or other cities also, to avoid congestion, make it comfortable for any other person to use public transport. For the issue of the issues which Wachitiwa said on Wachitiwa talked of Petro Rede in many ceremonies with Wachitiwa, his deputies, even the minister and many other people who are here. So this is just a continuation of our other meetings which we have been having.
we have decided to do this one in a formal way. And as Wechitibwa said, I would wish to be coming here again on another occasion. As Namakula, in my culture, the ceremony of naming. So that next occasion will be now the ceremony of naming. So thank you once again, Wechitibwa, for the warm welcome. We shall return, we shall be good messengers, we shall return the messages which I'm saying here the way they have been. Ndeza mukwano mungi bwebale nnyo bebalira eddala era njagala omusiibula obubaka bwatuwadde kutwalira taata waffe oba muzeeyi pulezidenti w'eggwanga General Kaguta Museveni atutumye okujja wano obubaka obw'okulwanyisa enguzi. Agambye ebigonzamiza nnyo enkulaakulana ya Uganda ate nga buli omu akiraba. Ebyo by'okutandikira mu banene ebisinaamu yadde pasisi zaalidde enguzi njagala bagyesuuze abantu balabire awo nti wadde oli munene nga wekira mu bitiibwa naawe okukwatibwako. Era ffe tulinze bulinzi abantu bangi nnyo buli akutte mu nsaka y'eggwanga bamutwale mu kooti. Gye biba bigwera oba bamusalidde emyaka emeka ogenda kulaba essanyu bannayuganda. So kinsanyusiza okulaba nti obwakabaka bwa Buganda buli wamu naffe central government kuba pulezidenti yalangirira ebintu bibiri ekisanja kino. Yalangirira no more corruption and no more sleep. Kakati bw'olaba nga Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Peter Mayiga akyongedde n'akikoonamu ate nga naye agambye nti Kabaka Ssaabasajja amutumye atuuse obubaka obwo agambe lwaki kyaniriza n'ebyonna byayogedde ku public transport. Abantu batambula bubi nnyo, engoye zaabwe ziyulise mu bitakisezi ebikadde, omuntu atya n'okujja mu kkubo tamanyi wanaatuuka walaga. Nze ndowooza abadde selective bintu bingi nnyo ebikola ensi naye byayogedde abadde so selective bintu ebiri very important byetusobola okutandikirako ensi yaffe n'etereera. Era njagala kubeebaza ne baminisitazi bonna aba Buganda okutukyaza wano tusanyuse nnyo era ndowooza omulundi okuddako nja kubeera n'engagement ate nevaamu ebirungi. Ssaabasajja wange bannange mpozi nga bw'oba tolaba towuliriza twatandise dda twasookera Mubende enkya Masaka Bulambuli tujja Jinja tujja ate tugenda kwanguwa twaleese obweyo lwakwera mu bwangu si byakubeerako ekyo nekisanja kiramba nkusi tugizza bbali iko pembeni ate tutandike emirimu bulinnyamu bulinnya ku kigere naye nga tujja sipiidi yeeyo tugenda kugoba enguzi. Njagala nkuwe oba obumanyi nti oli mukozi wa gavumenti gwe nguba tusobola kukolera gavumenti tegifuluma abaana abaagala okukola weeyo kubanga owulira emitawaana gyeyongedde ku mitawaana. Pulezidenti yasooka n'afunza ne Katikkiro bwe yayongeddeko eddoboozi ne Ssaabasajja aboggodde naye aboggola ku kyanguzi. Olwekyo tetugenda kuttira muntu kuliiso, tugenda kukola emirimu era tugenda kugimalawo. Mukimanyi nti bitundu ebimu tufunye aba LC nga beenyigira mu mivuyo gy'ettaka ne babatunda ku mulundi guno baga nti mulina omukisa okulonda abantu abatuufu abanaabaweereza ne babakuuma n'ebyammwe ate ne babaleetera ne puroguramu za gavumenti mu byalo byammwe nga teziriimu buunya teziriimu nguzi. N'olwekyo mwe maaso mwe matu agagenda okusalawo saagala mwekwase bakulembeze ba waggulu mulonde abakulembeze twataddewo abakulembeze ba NRM mu bitundu byaffe ebyenjawulo. Abakulembeze abo mubatunuulire kubanga babatuusaako saaviisi okuva mu gavumenti eyawakati paka wansi ku byalo byammwe. Naye n'abakulembeze abagenda okulondebwa nga mwesimbyewo tubasaba mubeere b'amazima. Eri DP side mu mutima gw'eri munda ogw'omunda eyo nze gwe sobola kukebera noono ali wano gwatasobola kukebera weebuuza onoosobola okuweereza abantu, onoosobola okuyimirirawo n'okuuma ebibanja byabwe n'ettaka lyabwe, onoosobola okubalwanirira singa ekizibu kinaaba kizze ne wabeerayo omunene azze ng'ayomba oba ng'ayagala okutuusa obuvune ku bantu onooyimirirawo nga chairperson. Kyebuuze okyeddemu olyoke obenga osaba akalulu okuva mu bantu oyagala bakulonda. Kakati South Africa emyezi 3 emabega wafunayo ekizibu bannansi bekumamu omuliro nga bagamba nti abantu bavudde mu mawanga amalala naddala abaddugavu amawanga g'abaddugavu bagezaako okutwala emirimu gyabwe gye baali tutte
nga bodaboda kuvuga bodaboda ate mu nga tebalina biwandiiko ate bateebereza nti be bazzi b'emisango so ne babateekako effujjo ne babatulugunya kati mpaka lwe nasaba president n'alagira prime minister kyakoordinatinge abantu bano abasazeewo okudda badde era tetulina muntu gwe tuyigga omuntu yenna awulira nti anyigiriziddwa akomewo eno ewaffe ewammwe wabeera wammwe so twakaza abantu by today abantu babadde 720 naye tukyajjayo abalala bamaze okwewandiisa kubanga abantu basooka okulowooza nti byakusaaga bwe balabanga tutandise okubaleeta ne bagamba nti byaddala nibaddamu ne byewandiisa so tajeti yaffe tuwena kufuna abantu abali mu 9,960 ku 1,000 so n'olwekyo abantu bakomawo bulungi era basaba tibanga kusinkana president tiimu yasooka kati nga tetusobola kubaga nti mugende wamwe munadda netubagamba mukkiriza okubatwala mu kifo kimu abamu tiimu yasooka gye nalisivinga ey'abantu 260 abantu 11 baagaana 249 ne bagamba mututwale tubatwale ekyankwanzi era bali kyankwanzi eyo in fact bwebatuukayo kati ate balina mu kusikiriza abalala era ennyonyi zonna ezibadde zireeta abantu nga babuuzabuuza nti emotoka ezitwale kyankwanzi ziroddawo nga bo bennyini be beesalirawo kubanga lwaki engeri bali bannaffe abali engeri bayisiddwamu balabiriddwa bulungi ate n'ekirala nga bamumanyi nti omuntu bw'obeera traumatized wabeerawo ogamba osobola n'okwetuga kati okubatwala ekyankwanzi ebadde nga therapy ate bafunye opportunities nti tubawa baministers ab'enjawulo bagenze okubabulya gavumenti yaabwe biki bye bategekedde nira bagenda kugendayo kubawa national identity cards badocumentinga badde njogera akulira igad naye agenda kugendayo banjogera ne world food program naye tumutadde mu program naye agenda kugendayo so olabira ddala nti abantu bano infact wentegeredde n'abeeza bokka nga bayise wansi balinya motoka bakola ki bali mu kukola lisiti bagimpe egende ekyankwanzi era nja kubategeeza nti omukulembeze w'eggwanga naye yakkiriza agenda kugenda okubasisinkana abawulirize kubanga nja kubategeeza teri munnayuganda gwe tulina kulagajjalira ng'agezezzaako okuva wano agende mu nsi endala afuneyo emirimu kubanga bwe tuba twogera trade twogera dealing in services and goods kakati munnayuganda bw'agenda okutuusa obuweereza bwe waba agenza okutunda service era bannayuganda bano babadde bazeeta ssente ne bazidda kuno ne zikuza ekonomi yaffe buli munnayuganda eno ministry eya foreign affairs gye tulimu kati egenda kulwanya munnayuganda naali ebweru nga tanyigirizibwa ate tugenda banegotiatingira good deals togenda kuddamu kugenda kulonzi ogenda kugenda kusomesa mu ssomero ly'ebweru tulina kusooka tupulaninge tukkaanye gavumenti ne gavumenti tubawa abasomesa bwe bati era mujja kubasasula ssente bwe ziti kubanga munnayuganda bw'agaggawala n'ensi ye eba egaggawala waliwo abaakomyewo nga nali mbalaba nga comments zaabwe si nnungi ku gavumenti baliyo bali very happy so nja kutegeeza bannansi ya uganda abali south africa nti taatawo ne bwoba omuvumidde ebbanga naye lwosazeewo nti kanzireyo taata nkomyewo ewaffe taatawo tasobola kugoba eno ensi yaabwe uganda yaabwe tuwali muntu gubajja kusiba tuwali muntu gubagenda so just ojja president yasembayo wano kuwa amnesty era ne bwoba olaba nti wazza emisango gya naggomola nnyo nja kunnyonnyola pulezidenti akusonyiwe ubire mu nsi yo bannayuganda twetaaga buli muntu abeere engage mu economic activity bagaggawale bakulaakulanye ensi yaabwe bakulaakulanye ekitundu kyabwe abasinga bakomyewo bagamba bakomyewo nga tebalina kiraguna gavumenti bateekeddeteekedde eti abasabe bakwatemu batandike obulamu ebyo ojja kubifuna bagambe balina gye bali tuli mu kubalabirira ebyo ojja kubifuna tuli mu kubasomesa tuli mu kubanga ekyali badde gitambula ku supeeri ndabye nga Katikkiro ensonga eyagirumisa amannyo n'agamba keno zibuzize eggwanga lyaffe emabega tukoze tutya okulwanyisa corruption naye ensonga pulezidenti yali yagiraba dda n'agamba ku mulundi guno talina gwagenda kuttira ku liiso ffe ng'abakulembeze tugamba ki nti mutwegatteko
okulaba nti tulwanyisa obukenuzi baffe asitukiremu Katikkiro wa Buganda asitukiremu akyogeddeko already si musanyufu atuwadde n'ekyokulabirako nti wano e Buganda tekisoboka era tekisobolera ddala kubeerawo mu baminisita be ab'olukiiko olukulu olwa Buganda kaakati twalibadde twewola oba tukoppa enkola gyakola wano okulaba nti naffe tugizaayo mu central government naffe tukole ekintu kyekimu bananga obukenuzi buzza nnyo programs ezaalibadde zikulaakulanya eggwanga n'abannayuganda ezaalibadde zikulaakulanya otutwala mu maaso ne twesanga nga tulemereddwa tuli mu kifo kyekimu tutambula twetooloola olw'obukenuzi twerayirira nti byonna tubiwulidde n'ebirala bingi nnyo era mujja kubanga mbiwulira olw'obudde sisobola kubimenya basobola okukozesa railway transport ate omujjuzo gukole ki bukendeere oguli ku luguudo so ensonga ezebbiri z'amaanyi nnyo ate nga gavumenti eyawakati tugenda kulaba nga tugikolako olwokuba vice president yatukiikiridde ate ebintu bino tugenda byogerako mu kabineeti okulaba nga president abikolako okulaba nti eggwanga likyuka ensonga ezo Mulenzi